Enkola ya kooti eno enjuyi zombi zikanyiza nti tujja kuteeka okusaba kwaffe mu buwandiike ne bali batuddemu mu buwandiike ate naffe tubaddemu ebyo bye tuba tuwakanya mu kyabwe oba bye baba bawakanya oba bye bakkaanya nabyo. So omulamuzi abadde mulungi kuba agambye nti kuba ffe tutaddewo okukkaanya okwo ffenna nga bannamateeka ab'enjuyi zombi okusinziira ku nsonga eriwo, era n'omulamuzi n'agamba nti enkola y'ekkooti ye. So ennaku z'omwezi 18 atuwadde ennaku ezo nga ffenna tumaze okuteekamu submission zaffe, bwe wanaabaawo obulumira njala mu nkooti ng'ekolo olwo tusituke bwe tuba tu ajuwinga naye bye muba mukkaanyaako atiikinga buki butiikinzi nti kati bino mubikkaanyaako nti wawe muyina obutakkaanya nti oba oli ayinza okugamba kino oba oli n'agamba kino oba ono n'agamba kino, kati ebyo bye musituka okubaganyaako ebirowoozo n'okuwa endowooza zammwe ez'enjawulo. So kyekyo ekirindiriddwa ekyova olaba bo tebobujektinze. Eyo tubadde tukolamu amendment twabasavinga dda naye kukyusakyusaamu mu wamu ng'oyinza okuba koma wagitaddewo bubi bwe bityo ebifaanana nabo batera okukikola najja kyova olaba nti bo bannamateeka banjawulo era bw'okimuwadde agaya sikiwakanya kino kiryoke oba bagusindisa oba tegabannagusindika. Eddembe ly'omuntu okweyimirirwa ku musango ogufaananako bwe guti kuba eri ekusomera busomezi bwekuŋŋaanya obujulizi bwonna n'ekukomiitingi ojje wano kye bayita komiitingi okuweereza eno guwulirizibwe. Kitegeeza olw'okuba eri terina buyinza kuwulira kuba eri tewulira ekusomera busomezi eno erina obuyinza okuwulira yerina n'obuyinza okugabira okweyimirirwa. Okitegedde kyekyo lwaki ogakati kaŋŋende eno gye nsabye okweyimirirwa ennaku bwe zinaabanga zikyaliko nga yeerowooza nti ndimu embavu oba applicant waffe oba omuwawaabirwa eri mu kooti eri alimu embavu ti asobola okubeerawo nga tatataganya bujulizi bwonna ng'ajja kukomangawo ng'alina abamweyimiridde abalimu embavu. Tewaliwo obuzibu ng'emugagenda owooze ng'ova bweru bangi bantu bayitirivu mu Uganda abayina abakoseza eddembe lyabwe okweyimirirwa ne bajja ne balisaba kooti. So kooti eri open court era ne bwe tunaamala okuwaayo submissions tujja kukomawo nga 18. Kino kye kikola kyanguyiza omulamuzi kubanga abalamuzi abasinga bino ebyokwogera nga bwawandiika abasinga byabakooya dda kuba oba oyogera oral submissions oro ng'oyogera n'awandiika ayinza okuwandiika empapula 2 ogenda okuvaawo nga tajjukira komeno yagitadde oba ki kati bibakooya nabo ne bagamba mugende muwandiike oli bw'aba alina kyatankana naye akiddemu kati ye abanga agolola wali naga kati bino byonna mukkaanya. Kitegeeza wano tetumalirawo budde lwe mukomawo mukomewo ku bye mutakkaanyaako kubanga oyinza okugamba nti omwami wa myaka emeka nti ekyo temukikaayanako. Okitegedde nti ate omwami gy'asula gy'abeera nti eyo nayo tetukaayanako nti ate abazze okumweyimirira nti ate nakyo tetukikaayanako. Era agambye muyinza n'okugamba nti tukkaanyiza yeeyimirirwe kakati ekyo kimwanguyiza akabugayi nga bwe bakkaanyiza bano tebawakanya. Kyova olaba n'eri okukkiriza enkyusakyusa agambye nti mwakkaanyiza oli n'addamu ekigambo nti ddala kituufu twakkaanyiza. Kyova olaba oli agambye omulamuzi agambye tugaye nti nga bwe twakkaanyiza n'oludda luno olwa state n'abuuza nti bwe kiri era nabo ne bakakasa nti bwe kikola ki bwe kiri kubanga kiseevinga obudde bwa kooti. Kuba muyinza okutuula wano okumala essaawa 8 naye nga mwogera wa myaka 5 oba wa 34 naye kati bwe muba mwenna temukiwa musajja oba mukyala nti musajja kakati bye mubiteeke buteesi mbuki si wakwogerera Hajji ali mu spiri nga bw'oga nti owootokanga omuntu naye ate era alina kuguma kuba kye baga nti omusajja aguma mbeera embeera gy'alimu eyinza okuba ekukosa ng'ekuleeta ennyiike naye alina kugumira mbeera eyo kubanga Mungu gyamugeredde abeemu era Mungu bw'anaaba asazeewo ajja kuyimbulwa.